planning okuba omupiira guno mwakitegeddeko nti Paul Kagame president w'e Rwanda yasindise abanyamulenge abadde batrainingibwa mu ggwanga erya Rwanda bayite ba assassins ne bajja mbu beegatte ku magye ag'eggwanga Uganda. Era abamu abanyamulenge babadde batrainingibwa mu ggwanga erya Congo naye nga banyarwanda. Mukwano gwange njagala kutegeeza ebigambo bino owulirize bulungi. Tiimu eyeyagaliza obukulembeze bw'eggwanga ekulemberwa omukulu gwe bayita MK enoonyereza era bo ne bakiraba bulungi nti mu kaseera kano balina okuteekawo embeera naddala eyo enaasobozesa okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu ag'oku ttaka. Bingi mubirabye, bingi tubyogedde. Olunaku lweggulo bamu mwalabye amagye agayingidde nga gayita mu mmotoka eza UN n'endala. Munnanga amagye ago gaatandika dda. Nze mwalabyeko ze ntono. Najja ne mbagamba nti ekisaawe kya Ntebe Airport kyawambibwa era nga abanyamulenge be baggulawo be bagamba ono ayingire ono afulume. Era ng'essaawa zino bakebera buli kimu, bakebera buli muntu eggwanga lye. Wenjogerera amagye gatandise dda okukyusibwa ng'abanyamulenge babawadde ennyota ez'enjawulo era nga mugenda kuwulira bajenerali bagenda kati kubakuza. Abamu mulabe ng'ono bamuyita Lubakyoya, ono bamuyita Kimuli, nenga munnange ennyindo yeeri ewakanga ffe ewa muganda ffe Kagame. Ntandise